Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Oli mulabi mulungi era muwuliza mulungi w'omukutu ogwa There is Still Hope ali ku Tesh TV olulimi olunyanyimbe webale kubanga otugoberera gwali mu ggwanga Uganda nawe ali emitala w'amayanja Mukama yeebazibwe nnyo Omunazaalesi. Kitaffe tukwebaza olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo Mwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina ate era amiina ddala. Kaakati simanyi oba ewammwe kiri kitya naye nze eno gye mbeera miranga myereere. Emiranga egyaki ndowooza ekibuga bali kitereeza. Obuyumbayumba obubadde ku kkubo bukiyosiki n'ebirala babuggyewo. Ndowooza naawe ewammwe ojja tubuulira oba baatuuse. Which is not bad kuba enkulaakulana yonna erina beenyiga naye erina ne beekola erina ebirungi n'ebibi. So gavumenti yabadde etereeza which is not bad. Naye ekyaleese obuzibu abamenya simanyi oba bagendera ku biragiro oba mulimu personal feelings tetumanyi kubanga emmenya gye bamenyamu kati tebataliza maka masinzizo masomero mbu bamenya bumenya. Kakati omusumba Joseph Serwadda okuva ku Victory Church avuddeyo n'abuukula. Yavuddeyo n'ageza ku ddoboozi n'agamba His Excellency abasajja abamenya kiki bate mbugwe bakugamba mbugwe oli bize kirayika anti omukulembeza n'atera okulayira mu Gwokutaano awo oba nga 10 na mmeka. Kakati kabineeti alina okubeera bize yeeteekateeka. Kati bagambye omukulembeze kirabika ali bize tamanyi bigenda mu maaso. Naye nga olaba ku sikulini amakanisa bamenya bumenya miranga myereere abantu tebaba wabudde kujjamu bintu byabwe. Kakati omusumba Serwadda avuddeyo n'ayimusa eddoboozi lye ate bagamba atuma omukulu tamagaamaga yeesitukidde tanywa matabangufu. Kakati naye agambye pulezidenti nze lisiti yonna ey'amakanisa ge bamenya amayumba g'abantu agatalina mu ntobazi amasomero njirina abantu abo basasulwe dini n'abakikoze be baba basasula kuba sente z'omusozo zireme kubanga zifafagana ng'entunga eyiika. Sooka omuwuliza ate tweyongereyo. Sabo Your Excellency waliwo abantu abakola kati ensobi eŋŋenderere nga bagamba nti oli bize nnyo mbu owandiika kabineeti kati tolina budde bulowooza ku birala. Tukwegayiridde baviireyo era bw'obeerako omuggo otegedde oyo y'omutubuuliranga nti gundi nali muwadde ne mumma kubanga yagolokokera ku kkanisa. Ekkanisa z'abalokole zirina obujulizi gw'obadde obutuwa bulijjo Your Excellency ng'ogamba nti baakusabadde otuwere n'ogaana kati bayise mu kkubo ddala lya kutumenya. Tusabayo ne kasente be bamenyedde amakanisa gaabwe bagazzeewo. Nze ng'omukulembeze w'abalokole nina lisiti y'amakanisa ago kyokka nafuniddeko ne lisiti y'amasomero n'amayumba g'abantu agali totally innocent. Tebanazza musango naye ababadde babawalanira ku bibanja ku ttaka n'ebirala bakozesezza enkola eyo. Nze ekyasinza okunnuma kwegamba nti gwe oli bize nnyo ebirala tokyabiraba. Ekyo kyannumye. Nze olw'okuba siri wano kuloopa bantu abasajja bo n'abakazi bo abakola ebintu bwe bityo nze mboogerako direct ate okimanyi nga sikulimba kati sijja bakubuulira. Nange nja kwogera nga Dawudi eyagamba nti Sawulo bw'aba waakufa afiire ku mulala. Nange abo bw'oba onoobagoba obagobe bugobi nga Katonda yakubikkulidde. Gavumenti yayisizza etteeka nti ebibuga biveemu obuyumbayumba obuduukaduuka obuli ku nguudo n'ebifo ebitundirwamu obuntuntu buve ku nguudo buswaza nnyo Uganda. Naye bano abantu abalinamu omwoyo oguli ogwa Sawulo bo kye baakoze ne bakwata zi tractor ne baga nti kisaalidde mu ntamu
ne batandika okumenya si bukiyosiki buli bwokka wabula n'amayumba g'abantu n'agatali mu kye bayita road reserve n'agatali mu bisenyi oba swamps ezikkirizibwa okuba nti zo tebazizimbamu bo kasita bawulidde ekiragiro ne beemagaza eyayagala edda ennyumba yeeveewo atuma tractor ne bagitema obudde bwagenza okukya ng'ekkanisa eziwerako erubiriizi embalala eyiganga ettorolo n'ebitundu ebirala ebimu byesobola kujjukira mu mutwe nga tebalina we bagenda kusabira olunaku lwaleero naye ng'ekyo kikyali awo n'amayumba ag'obwannannyini n'amasomero bwe nawuliddeko nange nawulidde nti n'amasomero agamu naye Katonda ono gwe mulaba buli lwolaba ekintu ekitoga kibaddewo g'omanya nti revive etuuse teri muntu n'omu yawalana kkanisa n'avaawo nga talina kyafunyeewo era bajja kufuna okukyalirwa bajja kukyalirwa mubuuzanga Pawulo kati eyayitibwanga Sawulo ekyamubaako mu ssuula ey'omunaana yattira ddala omuntu ate akikola ng'alina ebbaluwa ey'abakulu b'eddiini amadiini ennaku zino gasimbula olutalo gagamba nti mmwe mwenna abaali basomerayo mulina okuddayo gye mwava naye ffe bano abali wano tugamba nti faya waliwo abatakyalina na budde obwo. Kale ebigambo by'omusumba Aserwadda Apostle obiwulidde ebigambo birungi by the way teri alwanyisa nkulaakulana era buli omu ayagala enkulaakulana by the way obuyumba obumu badde bufuuse ekizibu nga mu bitundu ebimu kati ejjinja awo ka main market baala ebintu paka mu kubo kusaawa emu onoonyawo oyita nga tolaba ow'ebigere n'ow'emmotoka bonna balwanira ka space kasigaddewo so teri alwanyisa nkulaakulana era gavumenti tugyebaza nnyo kubanga amazima kati ebibuga binyirira otambula n'olaba nga you are feeling naye nze ndi worried kubanga abantu abo bakati bali ku ki be bagobye ku makubo kuba gavumenti balowooleza ki simanyi kubanga omuntu abadde awo nga wajja 10 wajja renti wajja ka school fees bamugobye mwe mugawe abantu nga bafudde ebirwadde zi pressure abamu bafuna zirooni ate banka tojinyumiza msimaye bakogoba ebyogeno bigambe banno banka tojinyumiza nafiirwa simanyi nakolashi eri nkozi ya sente olaba mu covid wano gavumenti yalemererwa okukoma ku zibbanka abantu ne basigala nga bababala kakati abantu bagenda kutukira mu mayumba era bannaye tusabira abantu ababadde ku nguudo gulakuba tobaddeeko tekikwatako but waliyo abantu ababadde nga essuubi lyabwe lyonna awo wajja 10 kati atandikirewa ate abasinga bazeeyo mu byalo kati obumenyi bw'amateeka bugenda kweyongera kankubuulire waayi omuvubuka eyaliyo obubbi yabuvaako yateeka wali omudaala gwa capati gwe n'asiibaawo abamu n'asula nawo engoye zibeera ku waddobbi kakati bamufu gavumenti ereebeeko kyekola ekyamangu otherwise obumenyi bw'amateeka bugenda kweyongera bungi nnyo abantu abaava ku nguudo baliwa ye bali ku ki ye gavumenti ebapulanningidde ki so omusumba Aserwadda yagambye okumenya okutereeza si kibi era naffe tukyagala naye ndowooza bano abakwasisa amateeka babaddemu abaana n'ebyana basusse
basusse we baalikomye kubanga nze kiraka mwabadde mu personal feeling wemba mbadde sikwagala oba ettaka lyo nga tulirwanira ze nga mpangisa wali weetiye ng'omwana ajja nga akayumba akateeka ku ttaka ngamba nti gavumenti yalagidde. Awo wali ebibuuzo waliwo olina etteeka simanyi lebyalesi simanyi construction biki simanyi biki abantu babamenyedde amayumba omuntu neyebuuza etteeka likola lidda mabega oba etteeka likola ligenda mu maaso. Etteeka litandikira awo terikola in advance we. Kati simanyi abo abagamenye naddala nga si bino byakukuba obuyumba biki basanze nga amayumba g'abantu eyo munda ne bagamenya. It is very bad. State eggwanga lyaffe mweriri si kibi nnyo naye kimanyi kyaleka His Excellency tabimanyi bino nga bagambye nti alabika ali busy. He'll come and intervene kirabika abantu abo abakoseddwa n'emmenya etagoberedde mateeka ndowooza baliyirirwe kwe kusaba bali nadda amakanisa si makanisa gokka everybody we tunagamba amakanisa bajagamba olaba bakitutte personal lwaki bagamba kyaki yokka buli muntu masomero maka bonna abakoseddwa olw'okumenyebwa okwo nga Apostle wagambye gavumenti ebalabemu ebayite ebawa omugaati webaddizeewo kubanga amazima riri badde n'akayumbako bakugobye ku kkubo n'okkiriza n'ovaako kale n'akayumba gy'obadde ogamba kati kangume ndabe ekiddako nako ne bakamenya abantu si kwe kwetuga. Bwe bino ebiro bye tulimu bizibu bino ebiro eby'oluvannyuma bino bye tulimu okuwoloma kugenda kusukka omukono ogw'ekyuma gugenda kusukka zi one world government zigenda kuba nga zireeta amatesi wa Uganda yokka worldwide amateeka gatafevalinga muntu wa bulijjo. Anyway so yoyo musumba Sserwadda tusaasiddeko nnyo mwenna be bamanyidde amaka irigale amakanisa gonna ge bamenye irigale tubasaasiddeko nnyo ndowooza katusuubire bekikwatako abakulu ensonga eyo bajja kubanga ate bagirabamu eggumba babeeko engeri gye bakwasaganya ebintu ebyo abantu abasobole okuba nga bakola ki abantu abasobole okuba nga ate baliyirirwa. Kakati omusumba agambye nti waliwo abakikola ala kuba bali against the church nga yo obusungu bwe buli kanisa eri ku kkubo ayagala gimenya naye agambye abo Mukama ajja basisinkana teri yali abadde against church Mukama n'atamusisinkana n'amuwa ebibye. Ebikola by'abatume 8 Sawulo batulaga nti awo yattako n'okutta ng'alina mbu ebbaluwa okuva mu bakulu Abafalisaayo abakwasi b'amateeka bannaddiini naye Mukama yamusisinkana mu vaasi ey'okumeka ndowooza mu vaasi ey'omusanvu baali batta Stephen yaliwaawo n'ekiwandiiko kye ng'amwenyereketa naye mu vaasi ey'omunaana I think yansisinkana Kristo mwene. Kakati buli ali against church ng'alina personal interest tagoberedde mateeka kankubuulire bwe Mukama agenda kusisinkana tojja kyagala bw'oteenenya ndowooza bajja okugamba abasiraamu nga boogera mbu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kale naye kyetumanyi nti abakulu abakikoze bajja kwekola ki kwekuba mu mutima. Katonda waffe wa kisa webenenya Katonda ajja kuba nga ate abasaasira naye kibi nnyo eri kanisa ezimu kati tezina nawe zisabira naye ng'abakikoze tebagoberedde procedures bo bakozeseza personal interest abamu baagala ttaka abamu bakooye mu kanisa zibawuganira n'ebintu ebirala naye Mukama asaasire eggwanga lino. Kakati gweolaba ebintu ebifaanaganako weebityo ng'oli mwegayirizi oba ofunye emirimu egy'okukola ogenda ku maviivi okabirire Mukama ku lw'eggwanga lino wabeewo kati ebitereera. Mposa agambye nti olaba ebintu ebifaanaganako weebityo manya revive etuuse. Kati simanyi ba revive ki gy'abadde ategeeza nze naawe naye kyotegedde kyekyo ekituufu nange kyentegedde kyekyo ekituufu ate naye kye yabadde atugamba kyekyo ekituufu towanuuza
ate towanda omukulu bigambo mu kamwa. Gamba Yesu, kwebaza olwaleero olw'obulamu bw'ompadde. Mmanyi obulamu si bwangu, ebigenda mu maaso, abantu bazitowereddwa bakooye, abantu bamanyi kiddako, naye nze nsazeewo mpumulire mu ggwe olwaleero. Wadde obulamu bwange era omulokozi era mukama waabwo, saasira obutali butuukirivu bwange, naze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mina era mina ddala. Kale ndowooza kanneetooleemuko katono, tujja kuba tusisinkana olunaku lujja kubeera lwa nkya. Baagaliza ekiro ekirungi, musule bulungi oba musibe bulungi, mweraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.